bannaffe mu lugendo lwa Nakyala Dilma Rousseff nga bwe tuzze tululambika olunaku olwaleero tukuleetedde ekimu ku bitundu by'olugendo lwe oluvannyuma lw'okugaanibwa okuddamu okwetaba mu by'obufuzi okumala emyaka 18 okuva mu mwaka 1972. Rousseff ng'amaze okutikirwa digiri mu byenfuna mu mwaka gwa 1977 teyeetabirawo mu byabufuzi mbagirawo yalaaza nga bw'akola emirimu gye mpolampola naye ng'ekirowoozo ky'obufuzi mwe kiri mu bwongo. Mu mwaka gwa 1986 yafuna omulimu public office mu kifo ky'ebyensimbi mu kibuga kya Porto Alegre. Mu mwaka gwa 2003 yaweebwa ekifo kya minisita avunaanizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka n'amasannyalaze nga kino kyamuweebwa pulezidenti eyaliko ebiseera ebyo Luiz Inácio Lula da Silva. Era ekifo kino yakikozesa bulungi bwe yasobola okutuusa amasannyalaze mu byalo bya Brazil ng'ayita mu pulogulaamu ye eya Luz para Todos, Light for All, ekivunulwa nti buli omu afune ekitangaala. Abantu bangi bakisanyukira era ke kali kukamu kakodyo ke ak'okuyingira eby'obufuzi n'okwagalibwa abantu abangi mu Brazil.